zali nkugambye mujozi ekyokubiri mwenzi azali simwenzi aba bakasisya yakagara bali bameka neka okiba kifeirinze nafuna omulala abafunye omulala mama omusajja ntulugunye nemegenda walala yali tanafa ng'oredde ali wa Diamond Platnumz omanyi bwe yali amufunamu ate oli yali amuyise kumuyimbiramu e South Africa. Ivan ye yayita Diamond Platnumz agenda muyimbiremu namusasula ne sente ze kubulya yamusasula bajali emitwalo 2 ejja $, n'agenda bwe yatuuka yato ono n'amwegomba bwe twabimanya ebyo mbadde sibimanyi ng'olwoza Ivan yefiira ye musajja watu ne bwali muntana jali rozaya oyo myalwa dafu muyimbira muzali ne yegomba omusajja nze nkugambye gwe nze kakati zali mwenzi kakati gwe kankubuli olaba oyo muvubuka oyo muvubuka bambe abadde agumidde ebizibu bingi abadde agumidde ebizibu bingi nga bambe olwokuba na sente nga kala abisigalawo naye te nga zali tamuwa sente agenda mu shoppingira amasuuti biki bagende beerage naye nga tamuwa sente n'emmotoka nga tatamukiriza kugivuga. Era tashipsi twanta amanyina okuvuga moto. Era Shakibu agamba buli kimu kyalina tekuliko kikumi kya zali nesha n'agamba no gambo bazali asazeewo ku ending a relationship it's okay ate yakowa kafuna yo nakwa akantu juzi awo kafuna ya mwami tugumi kafuna ya kawala akatototo ate akawala ako kalina oluganda oba kuzali kalina oluganda kuzali kali n'oluganda kuzali fatu watu bimanyi tegeza badogo bamusibako bwa TikTok bamuwaira ayina akawala bakayita nerinya lyeringizeemu naye akawala munanga badde afunye yakawala kati zali waliwo bwe yanyiiga kantekeko kambu omuzimu gwa Semwanga gumuli obubi mulimu ebigambibwa nti Semwanga ayinza okuba nga engeri gye yagenda teyali nuŋŋamu akati mu mbeera ezo nange ebyo nabiwulirako gumulumba naye ffe ebyo tekirina akoze bwino nti oba Semwanga yagira atya ne Semwanga nti enfaaye yali nzibu kubanga n'obu baleeta omulambo ogutwala na Mirembe ne Bishop teyagulaba nako era abantu beebuuza nti Semwanga ddala bw'abanga yafa Mukama muwumuze Mirembe kubanga n'omulambo tegwalabika omayinza nawaabako nga njagala lwaki baguleeta ne bagugira bwe gati gugende bugenzi tebagusabira n'abagenda ku ntaana tebagulaba nako. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nedda n'abazadde nabo bezimbireko manyinza kankubule Jeni nontabula nnyo ekisooka lwaki olowooza taata akuzaala gwobeerewo okole ki n'akuweerera n'okuweerera kati taata lwaki yali teyezimbira nnyumba temukyalina mugaso omukazi yagamba taata talina kye yabayamba ne maama waabwe lwaki teyabayamba yazamuzaala maama we yamuzaalamu yeka yazaala n'abalala oba kitegeera naye okwewunza bwewunza togenda n'otandika kwefuula gwe ow'amaanyi weefudde olina ssente gw'owasa abasajja ag'okola otya naye nga taatawo asula mu kasiisira mubeeremu amagezi ate gwe kankubuulire taata yagaana naye okulabirira zali ne maama we ate gwe bw'onoobikola nze nga wendi nga nkyaliwo nga nkyakulaba Jeni manya nti ojja kulya emigo nze tugume sisaaga ojja kumpisaamu ez'embuya muve bintu by'okusaaga namwe kakati taata we eyamuzaalira ddala olaba ekaragundi gy'alina era emutambuzeeyo emuleetedde okuba nga ya taata we eyemuleetedde okuba nga atuuseeko ebyo byatuuseeko taata we naye taata naye teyalabirira mwana yamulabirira lwaki omwana tayamba taata nga alinamu ettooke taata yalina ki kyeyalina kyekyo kyeyabalabirira ne bakula abasajja nno basuula obuvunaanyizibwa bwabwe nga bafunye abakazi abalamwa mitugumi nedda kankubudde kwonooneka mitima abaana abo tebalina mpisa tebafaayo ku bazadde bayibuli egamba nti w'omuzadde w'ekitiibwa naawe osobola okuwangaala mu nsi muno n'ennaku zo zibe nnyingi nga za mukisa naye kaakati njagala ombuulire kaakati mu butuufu nga taata we ali waliwo kimanyi taata we talina na mukyala ali awo
aliawo bwatyo yasigala yekka mukyala we yafa nti mama wa Zari yafa naye nno kati ekiriwo mwami Tugume nga tutandise anti Zari abadde ne bbaawe Shakibu naye nno baatabuse nolowooza anti tagenda kufuna mikisa Zari tajja kufuna mikisa okutuuka nga taata walina waabeera ekyogamba okwekyawa n'omusajja kuvudde ku nnyumba ya taata nsose kugamba omwami yasooka yafa owokubiri n'amukyawa owokusatu n'amukyawa kyogamba abalemerera mu relationship abazadde ebisiraani by'abazadde na muzadde naaba ng'ateredde bulungi era byebyo byofuna kati oyo mwana alina mikisa ki nobeera omuwala ng'ofaanana bwotyo nga toyanjula nga adde omukazi sajja kumuleeta waka yayanjula ki nze kankubuule taata we yaliwo mukwanjula okwo yaliwo n'ogenda mu bukojja banjulira mu bukojja ebintu mulyawo mubigira mutereeze ensonga zammwe mwetereeze abaana mubeeremu n'empisa oba kitegeera Zari tagenda kufuna mikisa okutuusa ng'azimbidde taata wa ennyumba wakiri mwasula ebyakola tebiriimu yasooka waliwo omusajja gwe yali n'ejjinja mu kusooka oyo teyamuzaalira mwana omusajja waliwo omusajja muyindi alinga muyindiyindi bwatu gwe yalina ejjinjaawo nejjinjaawo nakola kimanyiza teyasoma mubuuze Zari nkugambye mukisa kati oluzungu ayize lwa bukulu Ivan yamuyigiriza oluzungu kumutwala South Africa okitegeera kakati Zari bambi abadde ng'afuna abasajja naye talina mukisa gukuuma abasajja tagulina mbo omusajja talina kyaleeta ku tebo aleete ki Shakibu talina kyaleeta on tebo nabagamba ki wano gwe twali wano juzi nabagamba nti oyo omusajja kigwalina mwaŋŋamba ki ye kakati ye Zari anaabeera nga mu basajja kutambula mu basajja buli kaseera ate anoonya musajja alina kyaleeta ku tebo mwabatulaba buli lwenjogera bulijjo oyo Tugume leka banno kakati nze sirina buzibu ne Zari naye Zari yanaatambulanga mu basajja bameka kyetwagala okwebuuza abaana obo wakifaananyi ki nkugambye yasooka n'omusajja yali awo ejjinja n'abeera naye era ne bigaanaawo oyo teyamuzaalamu mwana kakati najja n'afuna omusajja omulala wali omanyi baali babeera awo vegayaza oyongereyo ng'agenda ekijabijjo ne kati waliwo abaliwo era waliwo n'omusajja omulala owuwe obadde kigwe nze nkugambye nze omanyi buli lwenjogera abantu alowooza nti nze siyinza kulimba nabagamba ndi mukristaayo sola kulimba n'avaawo awo ekijjabijjwawo n'avaawo n'agenda ndowooza yajja afunira ono yasooka omuzaalamu atali Ivan kubanga Ivan yamuzaalamu bameka ate yalinayo talina Tugume mbadimanya abaana ba Zari balina badama ndi na mugenzi Semwanga ayinayo abalala oli omwana azaala bannange Zari azaala nze ndabye abakazi abakwasaayo nedda mulimu n'abakyala mwami Tugume nga tulina n'abaana ez'ekisa oyo mwana baaba yalina n'abaana era singa afuna omusajja ali serious nti abeera naye n'abeera awo oyinza okumukunkumuna abaana 12 ng'ate abashakibu baganye kayinza oka tekazaala bambi kasajja kato ng'obuzibu buva ku Shakibu ate yali afunyisiza n'olubuto waliwo akawala keyasooka nibwogala nga bubiri bwe yasooka nabwo yawaliwo keyafunyisa dde olubuto karujemu oba bamira postina ki mwami Tugume abakasumira ebiwekeweke kakati Zari atabimira Zari tamira postina simanyi lwaki Zari omwana wa Shakibu aganye okukwata Zari tamira bano bagenda kwawukana naye Shakibu talinayo wadde kamya olaba kamuvuddeko nga tekamufunyisa dde olubuto aganye ati Zari bambi mukazi wattu nze mwebaza olw'okuba nti yeefuddeko niyetuusa ku leve eyo mukyala mugagga abaami abafudde bamulekedde sente okitegeera ne Ivan yekka yamulekera ebintu ebimumala naye omutima bambi omukwano chance ez'okubeera n'omusajja omu obeere naye okulayo naye bambi kiganye ate namuwulidde agamba ndi mukazi nina buli mukazi kyalina obbeera nakyo bambi talina omusajja aganye in fact abantu abadde naye batugamba nti Zari omuntu okubeera naye ogumiikiriza talina mpisa agumiikiriza nti embeera ze za bulijjo ziri awo za muswaba abantu babyogera
babyogera talina mpisa wange ebirala ebisigadde ndowooza abagira banayogera empisa ziringa zange agwe namuko kumpisa zali tawa kitiibwa musajja I agree ekyokubiri ye yemanyi nti mulungi naye era mulungi ekyokusatu nti mu nsonga zino ezaffe za bulijjo ali awo muyabayaba ezekisenge mwami tugume tebanga wakyalayo sinze nange babiŋŋamba bugambi zali mujja mu association y'okuwooma wange obadde ki kimpiseeko owulidde taliyo era bagamba nti munange kati bebo bebagamba kikazikazi ali awo nti muzibuzibu wakutugamu batugamuko batugamu mbu tamanyiko ku byakira ye tabimanye bamala kutugamu ali eyo kalamojja kakati ali awo bwatyo akati abagenda kyovora bafuna naye nibagenda mangu afuna nibagenda mangu kyala mulungi alabika bulungi alina ekitiibwa naye nibagenda mangu mbu byenawulira si byange bino kati n'olwekyo ensonga ezo bambi ziyinza okuba nga zimukola bubi naye nga ye bambagezezaako n'abaana balina bagize abaana bagize nga bw'obalaba abaana babadde bakuze abaana ba Ivan bakuze bayirawe ne bali abakulu basoba bakulu alina abaana bakulu zali agenda mu 5 n'okusoba aweza ataano kati mwami tugume ekiriwo kiriwo ekiti Shakibu Zari yavudde n'akola party ya birthday y'omwana kati ekyanyiziza Shakibu tebamugambye nti Diamond Platinum agenda kujja najja Diamond ngajja Shakibu yamugambye nga ndabawo Diamond Zari n'avuma Shakibu muki kyaleeta ku tebo mbuye buli mu China buli yegulira amafuta omusajja talina kyamuwa kati gwe mwami tugume ensonga eyo girabo kakati njagala ekintu ekyo mu kiyiga abasajja bw'olaba omukazi nga yatandise okugula emmere awaka wakirijizire togirya bw'obanga tosobola kugula mmere waka wakirijizire naye omukazi nga yagula emmere olaba tufe tugira sente ne zibulamu katono n'asasula ka school fees n'akubira bewaabwe naye mu nsonyi sikyalina kyendeeta munnange omusajja yaggwamu nze nsasula fees gy'obeera yagenda okusasula fees mpaka abaana okusoma okumalako university omukazi n'obwaba alina sente zenkana tomukkiriza kubanga yalabirira famire yo kikyamu kakati kashakibu kafe bambiko kabadde kalaba emmere ne kasangawo nga bagize ne kalya hati fe kyetukola bw'obanga omukazi waakiri bw'osanga alina ekintu kyaleese kyotomanyi beera mukambwe bw'eba enkoko girinyemu byase tobiri byase abaana baleme okubirya batumanye nti daddi mukambwe ku bintu byatamanyi naye ojja kusangawo enkoko baleese enkoko bafumbye ennyama bakoze nga gwewaguze eminyeebwa odaawo olye omukazi obirya nga bwakukongoola gamba kale ono omukazi musajja yabiguze so kakati gwe muleke omukazi muweze enviiri zinoonya ozimuwe ez'enviiri muzimuwe kati Shakibu obwe bw'alina ayagala kukozesa mu bizinesi ze toli mukazi naye sente zenkuwa zisinga n'ezizo zewaka nobwe tuba tukola omulimu gwe gumu nga zefuna emitwalo 10 naawe 10 naye buli lwenkwata emitwalo 2 ku 10 ejange n'engikuwa owulira essanyu negisinga gire ku mijolina abakazi muliwo okuweebwa mulina okuweebwa nze omukyalo wange ayinza okansinga omusaala kubanga nze sina musaala gwankalakalira yafuna buli mwezi naye nina okumuweza enviiri nina okulabirira famire nina okuweerera school fees abaana nina okukola ebintu byawaka oba okitegeera kati ye bw'abanga alina kayagala okukola akakole nina n'okumuwaayo ogenda okugula engoye nga nfunye ku sente okitegeera kakati omukazi olina okumuwa n'omulekeramu gapa ekola ebyo byakola ki byayagala kati kyogamba Shakibu abadde alina oleetayo ku kintu ku mmeeza kati bw'obanga tosobola yayagala Shakibu nga manyi Shakibu ya muvubuka oweeyiya biki weeyiyiza ku muno musanze akazaala abaana musajja bameka gwe oweeyiyiza kati bwe yandirabye nga Shakibu si levo ze yandimulese omuntu obeerako n'akantu akakubeesabeesa at least yandigezezzaako buno obusookerwako kabeerako naye naye ng'ekyamaze kyovula atakazaalidde kubanga zali ng'azaala oba enkwanso zaabwe zaagaana okukwatagana teyakaagala Zari teyakagala Shakibu mwami tugumye nakola bwati ebina Shakibu nali kisi kati no kakule anti kati jogo Shakibu namuziriramu anti ezo jogo nebeiwa ejogo anti jogo bewantulira nebyokunya mu kamwa ejo jogo neteka mu nebyokunya nenkufira kati jogo
mukwano twali mukwano twadde mukwano n'akamu Zari ng'akwagadde okuzaalira omwana tekimutwalira myezi 6 nga yamuzadde mama ayingira menopause simanyi akyasobola okuzaalayo nga babiri mukyala Besigye nga yazaalayo Gundo Nanseremu yali amiwezza emyaka 5 enkwanso z'abakadde ziganyo ez'omukadde ziganyo okwatagana n'ez'omuvubuka naye era abaana b'ozaala obukulu mu myaka egyo era babeera bwe batyo oba engeri gy'akozesa jalize nnyingi olubuto alaba nti tasobola kwetika lubuto yandimuzaalidde ate ayinza okuddamu n'azaalira Diamond Gundo ono Platinumz ayinza okuddamu n'amuzaalira yali amwagadde nnyo ne kakati omulaba oba kwekozesaako obubagabaga biki bwe bityo kwegamba olabira ddala nga ye embeera ze oli gwasinga okwagala ne Gundi teyamwagala bulungi kyogamba Zari akyayagala Diamond Platinum amwagala tolaka bwe yazze n'agoba oli yandi mwanjulidde nti kakati ono gwendi naye kakati Platinumz ye gyali era lowooza Zari aliyeka ebbanga eryo ate omusajja olwedde naye alina omukazi omulala ate oli musiraamu so n'okubeera n'abakazi bana oli musiraamu wekitegeera naye kashakibu kaffe oba bakazaalawa si kijinja ye oba bakazaalawa Shakibu bamuzaalawa ndowooza bajinja bamuziika bunnamwaya nga bamuziika kumpi keri wala nawo kajjawo buzi kajjawo buzi kapa wala bw'okalabira ddala lwababambe katambuze katambuze bakodde kasoda ampadde kasoda naye nga bakwagala nnyo nga bakufaako nnyo nemiro gibadde gikaze naye bagamba nti kooko oyo kooko ali atya ku nsonga z'omu kisenge akola ne kataiti nawulira nakiwulirirako naye kaakati bana abakazi abalinga ebbaafu mbawulira abo abalinga ebbaafu bamukozese nnyo bawadde eddagala lyabwereere bakozese guno bamunywa bunywi tebamunaabako bunaabi bajja ebisigadde balinkubira kati mwami Tugume Shakibu yavuddemu omwasi omanyi kye yagambye mbu Zari mukodo nnyo naye kakati kali kasuubira nti ye yagambye nti omukazi okundisrespectinga nga nteekamu sente nsobola okikkiriza naye omukazi okundisrespectinga nga tampa wadde 10 Zari nkugambye mujoozi ekyokubiri mwenzi abakasi yakagala bali bameka okiba kifeyirinze n'afuna omulala abafunye omulala maama omusajja ntulugunye enneme genda walala yali tanafa ng'oledde ali wa Diamond Platinumz omanyi bwengeri gyamufunamu ate oli yali amuyise kumuyimbiramu e South Africa Ivan ye yayita Diamond Platinumz agenda amuyimbiremu namusasula ne sente ze kubuulira yamusasula bajali $2 ejja n'agenda bwe yatuukayo ate ono n'amwegomba bwe tuwabimanya ng'olowooza Ivan yeefiira ye musajja watu ne bwali mu ntana gyali rozaya oyo yamulese muyimbira mu Zari ne yeegomba omusajja nze nkugambye gwe kakati gwe kankubuli olaba oyo muvubuka oyo muvubuka bambi abadde agumidde ebizibu bingi nga bambi olw'okuba talina ssente nga kale abisigala awo naye te nga Zari tamuwa ssente agenda namushopingira amasuuti biki bagende beerage naye nga tamuwa ssente n'emmotoka nga tamukkiriza kugivuga era sikiwanta amanyi n'okuvuga emotoka era Shakibu agamba buli kimu kyalina tekuliko kikumi kya Zari nesha n'agamba n'ogamba oba Zari asazeewo ku ending a relationship it's okay ate yakoowa kafunayo nako akantu juuzi awo kafunayo mwami Tugume kafunayo akawala akatoototo ate akawala ako kalina oluganda oba ku Zari kalina oluganda ku Zari kalina oluganda ku Zari ffe tuba tubimanyi kitegeeza badogo bamusibako obwa TikTok bamuwaayira alina akawala bakayita nerinnya lye eringizeemu naye akawala munanga abadde afunyeyo akawala kati Zari waliwo bwe yanyiiga myaka gye kalinga 18 bwe omwana nga ali ambuzi njereere akoye endiga kati Zari nakimanya nakyo era babadde bubi eyo munda babadde bubi munda batuula ne babaako bye batuula nabo ng'ensonga ziri awo bwe zityo akati ebya Diamond Platinumz yeekwasa ntamuyita ku kabaga guno omwaka gwokko omwana gwe yakaweza emyaka gye abadde ajja
kati zali omanyi atambula asambisa asatu zali oyo golaba siye muntu gogamba nti ayingira omuzigiti wali omulabyeko omuzigiti ayingira wali ogwawa asalirawa asalira batulaba we bagenda kunika yayingira omuzigiti ataka yati kwe kankubuulire ati zali alina omusawo we otyo era omusawo oyo mu Tanzania amukolako ku nsonga ez'ekirogo kati bantu mwe mubita ebyokusaaga amulina yewakane ntamulina tumugjeyo n'amanyi ngaalugabikire simanyi mwami tukume zali ajja kusiba zali yajja wano n'asiba mulamu we kati kankubulira anti era bamubadde bubi yajja wano n'asiba mulamu we saagala mwami tukume bakusibe anti katagezeeko nze nzijeyo bwino omulogo agezeeko nzijeyo bwino oba tagendangayo tamulina omusajja mumpimpi munene n'erinnya ndimanyi newabeera manyiiwo newabeera manyiiwo amukolerako ku nsonga ze simanyi oba zeziriwa naye amulina mu Tanzania ndabye nawulirako nti byali bya mumbu kanteekeko kambu mbu omuzimu gwa Semwanga gwalina gumuli obubi mulimu ebigambibwa nti Semwanga ayinza okuba nga engeri gye yagenda teyali nuŋŋamu kakati mu mbeera ezo nange ebyo nabiwulirako mbu gumulumba naye ffe ebyo kirina akoze bwino nti oba Semwanga yagira atya ne Semwanga nti enfaaye yali nzibu kubanga n'obu baleeta omulambo ogutwala Namirembe ne Bishop teyagulaba nako era abantu beebuuza nti Semwanga ddala bw'aba nga yafa Mukama muwumuze emirembe kubanga n'omulambo tegwalabika omayinza nawaabako nga njagala lwaki baguleeta ne bagugira bwe gati gugende bugenzi tebagusabira n'abagenda ku ntaana tebagulaba nako twali yaraba omulambo gwa Semwanga abamu infact waliwo ebyali bigambibwa nti mwalimu engeri yakafirimu tosanga ndi ayinza kuba yakuba akasente akawera niyeyongerayo nti andibanga gyali mbu bwe bagamba kakati bw'aba yafa enfaaye naye nawulirako omuzimu gwa Semwanga gutawaanya zali kakati yafunyeyo mu Tanzania yamukolera ku nsonga ezo ndowooza kakati awo taba mwangu kati mwami tugume obufumbo bw'abantu kati nga bwolaba obwa Zali ne Shakibu ng'olaba obufumbo busobola okukola ng'omukazi mukulu ng'omulenzi muto bwandikoze kubanga mulimu ababalina mwebali yes mwebali ng'omukazi mukulu nga Zali ng'omuvubuka muto nga Shakibu aba president wa Faransa omukazi gwalina yali musomesaawe gwalina amusinga emyaka ebyabazungu birala mwami tugume n'ebyaffe waneeno newadobikola kati bubwo obufumbo bugaana neera bw'obeera n'omukazi omukulu bwawo tera obeerayo n'egundi ne kagundi kagundi kabaayo backup kakati awo oza munaye naye kwe kubanga era abadde akafunye era gyekali bagamba abakazi abakulu baba banyogoga ebisambi kitufu mwami tugume kati nze nsibeerangako na mukazi mukulu nze owanga akyali abakazi abakulu banyogoga ebisambi bunyogoge kati era ogenda ku mukazi omukulu ng'omunoonyaako ye obusambo bwokya bwo bwakukola ki bwokye bukola eki nze munsobera ati ofuna ku mudu ejama naye kubinyogoga twaleze muri busambi kyobwokya abakazi abakulu winta bwe bagamba n'abawala era abawala tuli musama osiba oyambadde mini etuuka wano munda temuliko oyambadde anti emyaka giba myaka ffe tuba nebbugumu eva eryo bambi mbeere nalyo mwami tukume tuba nebbugumu eva bwe mwagala okulimba mu balimbe kati kwata wano nedda kati leeta omukono gw'oguteeke wano oguteeke wano manye gundi obadde kinaye gwe kunkola ki luli wayogera kunzindirako zambi nti abaana abawala abavubuka njagamba maza kunzijeko ebbugumu lyaffe liba ku ttaya nedda naye kakati ze kankubuulire abawala abamu mutulimba ne muteeka mudu zezitaliimu naye kati ngaffe ba experience teacher temutwalamu ebyo ffe tubategeera tubamanyi mutubbye nnyo ne mutubbira mu bintu byebityo kakati g'oli awo nti nkwate mu akafuba kako katangaavu nkugambye abaana gino emyaka egyaffe tuba tubuguma leeta omukono emyaka emeka yogera amazima leeta okwate wano kakasente ne bannange tuguma akwate ku bbeere lya Jeni
nga munatuzwaza munatukolera njagala okulaga empeta zenyambadde ntandika okukwata ku mabere njagala kulaga nti abaana abawala emyaka gino ejjaffe tubakasama abakulu winter twabategedde n'amabeere mwambale sigegali era sisobola kulikwatako yandwanga liri mugundi eryago origino ogenda nno likwata mwami tugume moze yangu otasi wano ati kabiro kankubuulire lega akolage ati ogambye twambala lyambala ebbeere njagala buli kimu kyogambye okikwateko soko line kunyumize nengooli muzibu tokya abasajja bakulu ate ngambatira ki muyina emisota wanje muyina emisota nti giruma ati naye nga kyemanyi goyinza okwanga sibwoli naye nga ekyamazima abaana kati bayiyiza ebbeere nga yambala ebbeere bagayita kooni bakagula nako kagonda era wali bwakakwatako kaba kalinga akagonderera naye ng'ekyamazima kakooni bagula bukooni bakulisako empewo abalala ansetiza tukume toyinza kundiisa mpewo nze bana bukugjeemu nze obwo bana butegedde ati munange nno abaana bayize gundi nnyo ennaku zino abaana bayiya babbye bannaabwe mu kibuga e Kampala abaana abawala nakunyumizaako liri twakoma nga akuyingiza nga mu nyumba alina akafaliso kokka oyingiramu n'okasangamu kokka n'akugamba munnange nze dadi yampa akafaliso ke najja nako sirina kyakwebika sirina ki ensonyi ne zikukwata anti wofunyeho nale balina mu kasente nagenda ku ATM nakyako obukadde bubiri n'akuwa n'oshopinga n'oteeka mu nyumba oyisaako ennaku bbiri n'omukubira essimu n'omugamba mukwano olirudda wanti andi wano bwe ntibane jagala kukulaba n'ogenda n'omulaba noga nti mbadde nkumiisinga ye nalowooza bamba omwagala nnyo ne mulya bye mulidde ne mugenda n'oyisaako ennaku bbiri n'omugamba mukwano omanyi nti ye nafunye obuzibu nti kiki munange banyingiridde takubira na ku simu ye akulu nakubira ate ku ya mulala banyingiridde ebintu by'essimu bagibbye byonna otegeera kakati oba olina okukola kyekujja munange olaba omuwala lyakoze eki bw'otuuka wali nosanga ennyumba nkalu noddamu ate n'oyiwa ebintu ebirala oba ekitegeera oba ate awo n'omugjawo n'omugaa kankupangise awalala n'opangisa awalala n'oyiwa ebintu n'okola ki n'ojuza akati omala okujuza ate eri n'aleetamu ate omulala n'akola ekintu kyekimu abaana kati omusanga omuwala ng'alina amayumba nga 5 mayumba 10 gonna nga gali awo gonna gakukoleramu batuyize kati batubba olubba balinenge gye batubbamu namwe ke bababbeko mwami ati no gibaako ensonga gy'okola ate bati bafaayo oba olina akapiira oba tolina kakati bw'omala okugira bwoti ayisaako wiiki emu ng'akubira essimu munange olowooza tebyasobye nti kiki kirabika ndi nafunye n'olubuto luno namaze okwekebeza nasanze nina olubuto nogakati gwe olubuto ate nagamba hani bambi tofaayo linda katuje twogere kakati nemusinkana naga katobadde oteesa otya ndowooza watulujemu nagayo sente meka munange nze gyensobola okugenda wesobola kugira obulamu bwange nyinza okugenda ku international hospital sente meka bukadde nga 2 mama abajja munnamagoye n'obukwata n'obumuwa katobala bumuwa ng'agenze eri akomawo nga wayiseewo omwezi nti munange hani nsonyiwa munange olubuto lwagaana n'otuulya na kakati oba olyawo ng'oli waka ng'oli ku kyemisana ku sande ng'akuba essimu oli luddawa nti ndi waka munange nzuno ntuuse wano nzuno nzikirira n'amavundu ate kiki munange nti nange sirina kyakukola nze sirina kyakulya wansuulawo ondekedde olubuto kyokka lukwagala nzija nange kanzija nange ndi mukazi no papa banange nononya kyokkola nekibula osituse ku mmere oli bwoti mukazi akulaba bimusobedde n'omukulano ganti kakati wadde ogandi oba si kyekyo mpayo $50 nze ngende ne bannange tugende out nononya $50 mangu ogamuwa aleme kwononera maka kakati bannange wogenda okutuukira okugamba nti ki ng'omuwala akumazeemu akati simanyi gwe ndowooza bintu byobadde tobimanye ebyo sinnabitegeera naye kasita obinjigiriza omanyi buli ssaawa tuba tulina oyiga buli woyiga ekintu ng'okimasitalinga ng'okirinza kikozesa mwezi naye gwe kakati tobikola ebyo nedda obigezaako embeera we yatuuse si nnyangu buno babuyita butyo bw'oku maaso obwo obuli wabuno oba obulashes
toyongeddeko buno China bwange bwennyini sirina kya buno bokambo kwate kambu tsibukunyura ko yogera amazima obwagazaje bunsobedde obulevu bwa gundi nanti ndimu kati essaawa zineno nabadde njagala kwepositioninga ondaba otya ne Shakibu tuba tugenda batutya Shakibu nedda naye kasajja kalungi bambi kavuka kalungi njagala newangulire Shakibu lwakuba ndowooza ekisooka tekasomye ennyogo oli na diguri ne bwaba tasomye ennyonzo oluzungu lwe lumala nze njagala musajja saagala luzungu kakati ndowooza kankufunire namba yaako kubanga njirina ngenda gikuwa njagala ka Shakibu ngenda gikuwa namba yaako nange nnina enamba yaako lwakuba twasemba okwogera nako bampe simu yange ono kamuwe gundi ya Shakibu bwe twasemba okwogera naye omanyi oba okola mwami Tugume njagala ompositioninge kuba yali ayanyiigira mbu namwogerako nti bamuwasa wali naye nina bwe namwogerako nti bamuwasa n'anyiiga kati njagala ogambe olaba otya ng'oyagadde namukasa mwana wa mpisa kati tunoonya ddya pya ono naye wagira naye waliko naye tunoonya ddya pya olaba otya naye kakati nze nali nkusiimidde gundi lwakuba nti gwe wagira gundi olwo nali mukusiimidde ono Nubianri ate olwedde mufumbo mwami Tugume anti kakati bw'aba omufumbo kubanga era ne bwe yali naawe era yali mufumbo twagala mukazi we kankugenda kusimu ya Shakibu naye oba olina sooka okwogera naye osooka omumatize omuwala gw'omuyimirizawo naye kakati akumanya anti akumanyi anti njagala gwe naawe oyongeremu sudi kawala kakwano kange nnyo size ka 55 kgs kawala kalungi nali namugana Zari ndiringe wa Shakibu nali namugana Zari naye nagenda mu maaso nagende wa Zari nali namugana namugambe nti munango kyali muvubuka muto ate ebisera bye by'omu maaso birabika byandibadde bitangaavu naye bw'ogenda w'oyo omukazi simanyi oyinza okuvaayo nga kati amaze ebiseera bye myaka emeka gy'amazeeyo naye nze sigenda mumalira biseera mwami Tugume mpa Shakibu ng'oyagala mpozi olina baana bameka kubanga ono omwana tafaayo ku baana yogera amazima oyo omwana tafaayo ku baana sirina wadde mwana oba oli mwana wa muganda wange mese katumulaga abantu abaana baganda bange sibateeka mu kamera katumuleke naye nga ekikulu kyenjagala okukugamba Jenny kiri nti bannange abakazi abakulu bw'oba ofunye akavuvuka kato kawe ekitiibwa kaweeyoko ku ssente kati omanyi mu myaka gino era nze obwedda kye nabadde ŋŋamba abantu emyaka omukulu yalabirira omuto kati Shakibu yalina olabirira Zari bw'oba tewakola Zari yalina olabirira Shakibu ate nekirala bw'oba ng'okyaye omusajja yakakula gwono gw'oli naye nti ate oli okyali naye weekozaakoza obubagaabaga weekola biki manyi oli azenga surprise ebintu ng'ebityo tebiba birungi mami Tugume ebyo byonna tubimaze Shakibu mundiringe wa Shakibu nze ngenda kwagala Shakibu ate sigenda muyisa mu maaso kakati ongenda kuwa essimu naye sigenda muyisa kati nze Shakibu njagala osooka oyogere naye jjukira yankubirako ko nantwazaamu kati njagala ogambe yakutwaza namu yayomba musima namwogerera nti bamuwasa kati njagala ogambe waliwo akawala akali mawulire awo teri atakamanyi era bw'onaafuna ebifaananyi n'obimu wajja kuntegererawo kajjeni olabye otya akawala kagonjebwa ate engeri gy'otaddeko kagundi kati kaweiti kagundi ako kati kuba obufaananyi nga mabega nga tukinazaamu bwe nti otulina nga tuli bwetu ng'otusejjere otukoga otusejjere olaba abagenda ku booda era bawala b'e Kampala ne batuula ku booda bokakenalabuti nogamba naye nakola bwati neŋŋamba ono nani gwakikanyalirako nikakakanyala bwe akati naawe okubisa obufaananyi bwe buti ŋŋenda bukuba obuwe Shakibu onjogerera ebigambo kasita omukulu asiima n'akwana nze ngenda kulabirira Shakibu ngenda fumba engeri gy'amanyidde kati abakazi abakulu ate akati mwabato sobola abavubuka lwaki anti kakati oli omukazi kati azze mu myaka gye kati nze Shakibu omulaba ne bwangulira siniika mu botiiki ye n'ajjayo n'agindeetera nsiima alina botiiki ya Shakibu moze botiiki ya Shakibu eririddawa
Linda si ye. Ya Shakibu. Yazali gwerinda. Omusajja akola boutique. Boutique ziba za bakazi. Era tulaba Ebrahim batandise okula boutique. Nze kuze kubuulira mulinde onobiwulira. Ya Shakibu. Kakati gwe kampule gundi bwe yakola boutique yani ono bamuyitangani. Yali mukyala gundi mukyala Rwasa. Mukyala Rwasa. Mutegedde. Bwe yakola boutique naga nakoze boutique. Rwasa bwe yagwa muti yajja nagira. Munnange ne Rwasa yazemu nafuna sente. Oba yazinjewa. Mama Rwasa yaguze na Range Rover Sport. Rwasa yafunye sente ate n'ensonga ziri yazikolako. Katara sabulati. Ali nalabye Angel yazzeeyo. Nze kugamba ate Angel yeka. Nori gundi gwe nkugambyeko naye ayagala kuddayo. Nabiwuliddeko ebyo. Naba yagumya mukubidde simu. Nabiwuliddeko nti naba ati yawulidde bagamba. Nawulira bagamba mu November bagenda kumwanjula. Ya ani mwanjula. Ono mulenzi wa Bitusi. Nemwe mulowooza okwanjula kwangu. Naye omukyala mulungi. Olaba banjula batalina mannyo mukamwa. Ate olwo naaba waabwe omulungi. Sente munnange sale ng'amuyita. Ngamugamba Rwasa. Kasente kavudde wa mukulu. Munange general ngamusimba yakantu. Naye kakati. Namwegayira ne munoonya ne namba ye ne bagaana okujimpa. Bazibu nnyo oba batwaleyo baani. Nagisaba eyasale bagana okujimpa. Mami tugume yagala namba ya Salim Sale. Nze bwe namwereza ka message mu Runyankole tujja kukwataga. Kanonye namba. Tujja kukwataga. Naye munange Sale simanyi oba manyi Runyankole simanyi. Mochi. Munyankole. Kale boli omusiru moze gwe twandibuuziza ali eri mu mboozi. Kakati simanyi amanyi Runyankole. Nange simanyi. Kwanga Sale namba ya Salim Sale Mwami tuguma ayagala ayogere naye tufuna appointment tugende tukuwoluseke. Lwasa bamuwadde. Zabadde z'oyo. Ne babizonto ne babawa. Mwami Kweza agirina. Mwami Kweza akuwe namba tufuna appointment tugende ewasale. Ndyoke mubulire ebizibu byonna nti omusajja yansuulawo yanjagala nansuulawo nanzijako n'ebintu bye yangulira. Gundi nga gyali tuwamulabyeyo. Furufiga. Bamukubye amagulu naye omuntu abasa n'abaana bannamawulire muri bazibu bakubye amagulu ga Furufiga nga bakompeyaringa Furufiga ng'ayimiridde bw'ati ne General Sale ng'ayimiridde bw'ati kati ne bakuba eno waggulu balabe Furufiga bw'afaanana eno waggulu n'okuba ebyo byanda bisiru Mami tugume wandiyogedde natufuna appointment natuwaayo zaatuwadde bannange Mukama Katonda ati tokakubuulire kati Rwasa yafunye kasente abakazi bakomyewo nemba Rwasa bo nabo njiwa bayiwe sida mwabo Enjo yakomyewo ne Rwasa ne naba nakomawo naga gogo nagawuliddeko nti naba yakomyewo yakubye simu yegunde byakomawa ebyagundo ono ebyenyumba nambwayo tetunamanya nambwayo nakoma mulaba mu kivulu kya Jaluna kye twabaddemu nga musiwufu bambi eno nambwayo naye yenyirize enfaanana gy'afaanana kakati nga yambadde akasapatu akuta akafisawo k'omugongo yabadde yambadde buno obusapatu bw'omutwalo buno obugatto bw'abakyala ataddeko ekisawo ku mugongo oguteeteeyi asibye ebiviiri bikutte mulimu abantu munanga naye yasooka yeseetinge mulimu abatannanyambala tora mukyala wa muganda wange oli gwe tugirako siyagala kumwogerako leero agateete ayambala gano ga semani simanyi semanisi simanyi biki nze nange ennyambala ye yantama mwagala naye ennyambala ye yantama n'ayambala n'asiba kasifika hamu ak'omutwalo ak'ettaano ati abantu oluusi ennyambala yo yabalema era gwe ekikunsiimisaako ogezaako ennyambala ekkolera ogezaako okuggyako bassebo ne banyabo abatulaba abalungi mwandabye akagato kano ne mulaba obakaweza emitwalo ebiri ne mumanya nti amazima abantu naye kakati gwe sente oziteekawa mwami tugume tuli sente oziteekawa tuli mukola no tuli mukola naye laba omusonso kati oyagala nnyambale musooso nambale engato omwami mugule ku ngato tondangako na kifaananyi ky'omwami
kitegeera kwambala engatto yambala engatto ezitegeerekeka toyinza kubeera nange ekyo kigenda sikkiriza abatulaba abalungi bati kale kanji balage anti balage munda eri balabe made in where wekalyawo so kakati zembeera omukyala zaalimu ono engalo kati engatto ayambala za mitwalo ebiri made in China so kakati mwereteko omanyi tolina okulenga tezitegerekeka nze ekyasali musale kibadde kinkutteko ekyasale oba tunamusanga ggulu awo tetumanyi mami kwezo olina namba ya sali musale tagigaba leka tukole connection mwami tuguma ayogere naye amugamba abaana abali mu struggle tetuli bulungi nze ndi mulekwa ne muwala wange oba muwala wange naye ali nze ndi mulekwa ali bubi wamulekwa bunuma jeno sali singa mpayo milioni nga 5 kakati kamusoke nkuwa mwaganya okubira akarango togenda kufira ku lujja nga ndaba okubira akarango mwana akarango kenjagala mwami oli atuwe namba ya jeno sale oyogere naye atuwa appointment nze ntuuka wali mugambe buli ennaku endi ku mutima sirina maama ndi mulekwa obuvunaanyizibwa bwa famire bundi wano jeno sala mpe ku ssente ampeyo nga milioni 5 n'omusajja yakulekawo honorable oli yagenda n'omusajja muze gwe banfunira yanfera byonna bindi ku mutima nakulyako ebibyo bambi n'agenda nze ate alya bibye tulekera obeera nga bavictim nti nakulyako ebye nze ate alya bibye onnanga omusajja yeyanyumirwa yekolowooza fenna mwenna munyumirwa babiri temuli kyakusigalamu ekyakuluma nze kyannuma kimu njagala jeno salampe ku ssente olwo benzi gye yali akuwadde oyo wa benzi mulala bannange naawe obadde bambe obadde bakuwuubye bannange bwoleka okyali muto naye bakuubye nga boda ng'ekuuba okuva e Kampala mpaka Ndejje kakati Zara kusingako ekuuba bwekuzaayo Zara kusingako kimu mwami tugumi tonyingira kati ansingako kwezalira nabaana ye yakisa eyange nabaana ngumba nzibumu tefulumya nze omusajja atananyanjula simuzaalira kweri saafuuka single mother kakati siibula abatulaba kubanga sokobeeko obugambo bwogamba sali tusiibule mwami tukuma oliatuwe namba ya jeno sokolinde Victoria University yansuubizaayo ate basponsa baffe tutambula naba Victoria University kakati ate nga baleese ne courses endala eyallo naye kakati nze abakubira akalango baali bampadde kaki oyogera twayingirizaawo koosi yallo kasi tebagenda kuwa basala abiri tebagenda kuwa basala abiri Professor Muganga yampadde kaki nvaako gwe kuba akalango ko wamma tutambula n'aba Victoria University basange bali ku Jinja Road gwe wenna eyeegomba obeera nga Bobi Wine bayingizaawo koosi yallo omukulu yasomye amateeka kati njagala mpemule buli omu aliwo yasomye amateeka Bobi Wine yasomye amateeka ngenda wemula buli omu ajanzijeyo mukomera ye bali kusoma yasomye law tukulisa Harvard right tukulisa university Cavendish